بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى يقام أرأيت الذي أبف مربيو يكذب بالدين أريد السورنكو روك السلام بانجا. Allah subhanahu wa ta'ala abamukondera agenda okubasasula empeera yaabwe yejjana, abo abamujemera abeere nga abasasula ebibonerezo eby'omuliro jahim. Essuula eno yakkira mu Makka ekitundu kyayo ekisooka so ng'ate ekitundu ekyokubiri abamanyi bagamba kyakkira Madiina ku bannanfuusi abaali mu kitundu omwo. Nga mu Makka mwalimu abasajja abatulugunya Nabbi sallallahu alaihi wasallama olw'obusiraamu bwe, ba Abu Jahal, Al-Aas ibn Wa'il, Al-Walid ibn al-Mughira n'abantu abalala abaali balimbisa eddiini ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama era nga batuusa ku bagoberezi be ebinyiizo mu bikolwa ne mu bigambo. Allah subhanahu wa ta'ala kwekigamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ara'aita alladhi yukadhibu bid-din, omulabi oyo alimbisa olunaku lw'enkomerero Allah subhanahu wa ta'ala lwagenda okusasulirako abakkiriza, abawejja n'abatakkiriza abeere nga abasasula omuliro olw'obukaafiri bwabwe n'obujeemu bwabwe bwe baalaga kunga bakyali ku bulamu bw'ensi. Fadhalika alladhi yadurru al-yatim, oyo nno alimbisa olunaku lw'enkomerero omulaba nga yeewuuyo yeenyigira mu kubeera ng'atulugunya bamulekwa, emmaali yaabwe ng'agiwuwutanya, agirya mu ngeri etali ntuufu. Omuntu yenna alimbisa olunaku lw'enkomerero empisa ye tafa ku mmaali y'abamulekwa okuggyako okwagala okugivaabira n'okugirya, bagenda okukulanga emmaali eyo yagisaanyaawo. Wala yahuddu ala ta'ami al-miskin, era nga takubiriza mwoyo gwe wadde okukubiriza omuntu omulala yenna ku kyakulya ky'abanaku oba ekyokulya ky'omunaku yenna aba ali mu bwetaavu. Omuntu alimbisa olunaku lw'enkomerero tajjumbira mirimu ng'egyo, wabula aba yeeyagaliza buli kimu eri mwoyo gwe nga tafa kwabo Allah subhanahu wa ta'ala be yateeka mu mbeera ey'obwavu. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. akabi akanene, ebibonerezo by'omuliro jahannam, ebiwoobe biri eri abantu abo abasaala ng'eswala zaabwe bwe babeera bazisaala, basaala baziragajjalira, nga basaala bagattangatte, nga tebalina nsonga ntuufu ebagassisa swala, ne bazikeerera ku biseera byazo, mu kiseera kye bazisaaliramu nga bazisaala mu biseera ebiyitidde ddala nga kumpi endala egenda kuyingira. Abantu abasaala mu ngeri y'obulagajjavu ng'eswala zaabwe baziragajjalira Allah subhanahu wa ta'ala abalagaanyisizza olusenyi lw'omu muliro jahannam. Awo wogambira nti olaba balagaanyisizza omuntu asaala naye ng'ensaala ye erimu obulagajjavu ne bamulagaanyisa omuliro, ne bamulagaanyisa ebiwoobe ku lunaku lw'enkya, naye butyo oyo ate atasaalira ddala. Alladhina hum yuraa'uun, abantu abo abakola emirimu gye bakola
nga tebakola ku lwa Allah okuggyako nga bakola lw'abantu balaba. Essala zaabwe bazisaala ku lw'abantu kubalaba. Okusaddaaka nabwe ekitiira bwe bakola n'emirimu emirungi emirala nga bagisaala ku lw'abantu kubeera nga babawaane, so si ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti bwe batunuulidde mu mitima gyabwe ng'ajja okubasasula mu ekyo kye babeera bakoze. ويمنعون الماعون era be bantu abamma bannaabwe ebintu ebikozesebwa ebya bulijjo mu maka, ng'omuntu ayinza okubeera ng'akusabye ekintu ekitono ennyo omuliro, oba akusabye ekintu ekitono ennyo omwazisa okukisanirizo, oba akusabye ekintu ekya bulijjo omuntu kyatasaanye kubeera nga mma munne. Osanga ng'abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala beyawa emitima emikalubo abatafaayo kubeera nga bayamba abantu mu buntu obutonotono obwa bulijjo, nga nabo abalagaanyisizza tebajja kubeera mu bibonerezo ebigenda okubakubya ebiwoobe.